gwa ntaana. Abasawo ab'emulago nga kibaweddeko baatugamba basebo ne bannyabo mukole kyonna kye musobola okulaba nga Ssegirinya ava mu kkomera, otherwise agenda kufiirayo. Bwe mutabaako kye mukola, baamusibirawo awo ng'ali ku mpingu, ali ku kitanda naye nga bamutaddeko empingu wali, nga bamusibiddeko kuli empingu. Ssegirinya nga takyayogera, Ssegirinya nga akankana, Ssegirinya nga ayita mu mbeera nzibu. Njagala kufunzaamu mu sitole eno olwakadde. Ssegirinya bwe tuddayo mu kooti ng'abasawo b'emulago bakoze alipoota eraga nti ayina okuva mu kkomera obulamu bw'okusigalawo, ne tugitwala mu kooti. Kyatujja enviiri ku mutwe. Kooti bwe yaga nti eripoota gye baagala ya commissioner, ya medical superintendent ow'amakomera. Balina dokita waabwe yali musirikale, era musirikale bamuyita Kakoraki. Ne tulwanagana okufuna alipoota ya Kakoraki amwexamining agituwe. Kakoraki finally n'akola examination naye n'akola alipoota. Ekyatujja enviiri ku mutwe naye kyamukwatako ku luno, n'agamba bannange Ssegirinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Oyo musawo wa gavumenti. Twatuuka mu kooti olw'okubanga kooti yali ku biragiro bya Museveni awo yagambira nti bbeera agiweze, ne Justice Kanyehamba n'amutwala. Justice Kanyehamba yawaabira Museveni mu kooti etaputa ssemateeka lwakugamba nti alagidde nti bbeeyi weeveewo. Abalamuzi ne batugamba bannange byonna mubimazeeyo byetaaga okukola naye teri bbeeyiru kubanga omusajja yaganye bbeeyi, nga n'ebbaluwa y'omusawo wa gavumenti weeri. Ensonga n'egenda mu Paalamenti n'eweereza Fox Odoi, ye yali akulembera akakiiko ka Human Rights, ndowooza oba yakyakakulembera, n'ekola alipoota eyo gye baleeta e Masaka. Finally ne bagamba awo lwali ku mugo gwa ntaana, amabaluwa gonna gafuddeyo na buli kimu. Finally Ssegirinya ne balyoka bagamba nti bafulume, olwo nga n'alani naye embeera y'emu. Kakati Ssegirinya agenda okufuluma okuva mu kkomera, musajja wattu ng'ombeera obulamu bunafuye. Olutalo okulwana Ssegirinya agende Nairobi, n'agenda mu Aga Khan, era bamutwalako mu ICU mu Aga Khan nga organize ezisinga ziri bubi. Ebigambo byange bijja kuba bitono bifunda, naye njagala mutegeere embeera eno. Olunaku lwali ennaku z'omwezi nga 6, ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021, Ssegirinya lwe yatambula ekigere ekisooka ekimutuusizza ku mugo gw'entaana. Ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda 2021, mujjukire twali twakava mu kalulu akakasammeeme, ne bamuwa summons ne Ssewanyana, ne mbakulemberamu ne tugenda mu kooti nga biringa eby'olubalaato. Bwe twatuuka e Masaka byalinga emisango egiri awo eminafunafu, okutuukayo nga bateekako musango gwa mada nti batta abantu e Lwengo nga babatema ebijambiya. Tulowooza nti tujja kubatolinga n'embeera eyo tugiyitemu. Mu bufunze bwe twatandika ku lugendo lwa Beiru, awo we twalabira olugendo olw'amaanyi. Omukyala eyasooka mu musango ogwo yali naye ndowooza tannamanya buzito bwagwo omulamuzi,
nawa Ssegirinya ne Ssewanyana bail. Court order ya fuluma kiro twavaayo bugenze Masaka wawala ne tufuga bukubirire okugenda Ekigo okujjayo Ssegirinya ne Alai. Bwe tutuuka Ekigo twaliwo ne SG oyo n'abalala bayoola Ssewanyana bayoola Ssegirinya ne babazaayo. Abajjukira ekigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yayogera, tetuyinza kumuggyako musaayi gwa Ssegirinya ono ogumuli ku ngalo ze. Yayogera statement n'agenda ku lutambiro lwa TV ne radio n'agamba agenda kufaafaagana n'abantu abatema ebijambiya e Masaka kuba yamaliridde okulaba nga nabo bakkirira mu ntaana. Byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye njagala muwulirize ebigambo bino. Bwe baddamu ne bamumma bbeyiru tuli ffenna, njagala ebigambo bino sigenda kubiddamu. Oyinza okuba nga nabwe lwe lugendo lw'ogenda okutambula. Bino tetunyumya mboozi nti Ssegirinya akomawo. Bino ebintu tubijjemu omuzannyo n'olubalaato. Njagala okubategeeza Ssegirinya netuguluba n'embeera wanodda wanogenda mu kooti kola kino ne bagaana okuddamu okumuwa bbeyiru okutuusa obulamu bwe bweyongera okubeera nga bubi ng'ali mu kkomera Ekigo. Bw'abeera mu kkomera Ekigo ne tugamba lwaki tetukola ku nteekateeka yonna efuna abasawo waakiri bamujjanjabire Ekigo. Abasawo abamakomera ne basooka ne bagaana. Ssegirinya yalina omukyala Nancy Wesimanyi oba waali wano, mukyala Kateregga Florence. Robert ono muganda wa Ssegirinya. Robert yatudde luddawo. Robert oyo mumwebaze mwaka ensusu. Mukyala Florence ne tumukwata ne tugamba nti tugende, ebiseera ebyo twalinako ne Dr. Besigye, tugende tulabe oba ye banaamukkiriza abeeko kyonna kyakola okutaasaako ku bulamu bwa Ssegirinya ekinaaba kisobose ng'ali mu mbeera nzibu. Mukyala Florence n'abaako kyakola okutaasaako, embeera ne yeeyongera kuba mbi. Bwe tubalwanyisa ne tufuna court order egamba nti waakiri mubatwale mu malwaliro agali private bo gye bateekeddwa ge baagala. Kooti newa order